Bannange mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga face to face simbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziire okundaba oba okumpuliriza kaakati olunaku olwaleero njagala twogere ku muwoomya ntera nnyo bagamba nti ekikyasinza okuwoomya emmana y'omukyala bukodyo naye n'obudagala tubwetaaga naye era eddagala bw'oliteekayo nga teririiko bukodyo naye lirinza obutabaako nnyo makulu kyerikola wabula eddagala kyerikuyambako buli bw'owooma omusajja akuzina ebiriyo mwabagamba nti nze senga omusajja wange tasikira wabula nga neesenga kituuka omusajja asobola okuzina n'asikira nga lwaki mumulowooza okusikira nti kikwate kyasikira mbu ayagala wasikire bwakusikinira embu yabiyize banaye bimuyitirirako omusajja ateeka omukira mumana n'awulira nga gwonna gutujja n'awulira nga gwonna gumulumirira ng'ate gumulumirira ebiwooma n'atandika okusikina ng'awulira tasobola butasikina mubive nako mmwe so omusajja asobola okusikina tekiriiko nti tasobola kusikina naye omusikinyiza otya muteereyo kamuwoomya waliwo akantu kano kengenda okukozesa mu kifaananyi kemulaba wano wennyininyini awo bakayita kanyeebwa kanyeebwa ono ndabika nali mwogeddeko naye leero tulabe enkozesa ya kanyeebwa naddala ku muntu nti nze kubanga abantu abasinga kanyeebwa bamukozesa ku shuwa n'okakwata n'okagotta n'okakwata kale oka uprootinga n'okozaako bulungi nnyo ate I prefer kozesa amazzi agabuguma kubanga buli bw'okozesa amazzi agabuguma kubeerako obuwuka of course jjukira kino kibala kigundi it's a plant kimera kinoge kati kubaako obuwuka obubuukanga buvaako ebuddako ebintu bwe bityo kati okajjako bulungi nnyo okapulutinga bulungi n'okwoza n'okayenga abantu abasinga batyo bakakozesa n'okwata n'okasonsekayo nga bwe kali konna n'omala n'osikayo after 15-20 minutes n'okasuula n'ogenda mu maaso n'ebintu naye bw'oba oyagala okukakozesa ebirungi ng'oli mufumbo kinze siina shuwa sibyakugenda nti ngenda miitinga musajja mukole muwoomya owammwe oyo muwoomya gwe babaguzawo batuli bamukola tumukola tutya ogenda kunfunira kakanyeebwa ako bulungi nnyo bw'omala okukafuna okapulutinge okozeeko bulungi bw'omala okwozaako njagala okakamule okayenge okakamule okaggyemu supu oba okaggyemu amazzi gaako kati ogateeke mu kantu kakonteyina then okwate omubisi gw'enjuki ogwo gomulaba mwetaaga oguli original ogateeke mubisi gw'enjuki obigattemu bulungi obitabuke bibeere nga biri mixed well kati bimala okwegatta bulungi nnyo ogenda kunkwatirangamu oteekamu olugalo n'osonseka munda eyo n'oyisa mu kigambo dakiika nga 2 nga temunaba genda kwegatta nkukakasa ebigambo byange bino omusajja ajja kuzina anti buli bwakuzina nakuwoomera nga omukira gwereega omusajja ajja kuzina ebirungi omusajja ajja kuwoomerwa ate nawe kennyini ojja kulaba nti omusajja wasobola okusikina n'avaamu eddoboozi eyo lewagomba kuwulira mukwano ojja kuliwulira ng'omusajja limuvaamu ng'asikina naye ng'asikina buwoomi so gwe kyoba onkolera kiri kimu kategeka okateekereka omwami we yagenza kukola anaatera okudda ng'oyingira ekiyigo emmano ginaaba bulungi kuba neewunya akasuta ewooma naaba bulungi emmana yaffe teekayo akantu kaffe siiga munda omusajja ajja kubakkirira ajja kuzina ojja kwewuunya infact ojja kudda ongamba senga bannange omusajja ono ng'ebintu abimanyi buli emmana yo bwewoomera omusajja garantiiri agenda kuzina kutuuse ku ntikko munange omusajja ajja kuwoomerwa buli bw'obeera ng'omusajja akuzina ng'anyumirwa omukira gwereega n'abeera ng'ajja kusikina kati engeri ey'okubiri gy'osobola okukakozesamu kuba kano koyenza akali fresh tekatera kulasitinga nnyo wiiki ng'emu ng'okalekerawo okukakozesa era tukola akantu katini kaposhoni kaffe ate era tosiigamu bingi ate kanyeebwa ono kyemwagalako ti omusajja ne bw'aba wakukuba lugalo tayagala teekayo olugalo munda manya sorry omusajja ayagala kugwa bakuli tekaboola tekayina buzibu asobola okugwa bakuli n'atagamba nti bannange kiki kino kyewasiizeeyo tabiwulira jjukira kalimu omubisi ate tekiteekamu kangi nnyo teekamu akatinitini akasaamusaamu k'osobola okugattamu obulungi ne kabuna bulungi mubisi gwaffe
kati engeri ey'okubiri gy'osobola okukozesa kanyeebwa oyo obufuna kanyeebwa oyo ono kano akantu bayiza wekola bakafaanana nga kajjampuni bifaanaganamukko kajjampuni ne kanyeebwa bifaanagana naye ate birimu enjawulo ate kyokka byonna bikola omulimu gwe gumu kajjampuni kale kuba ye afunza naye mu mentaalire tafunza nti agenda kufunza pamanentire nababuulira eddagala erifunza lisobola okuyambako okusikasika ku binywa ebyo nobeera ng'ofundira ddala ebitegeerekeka oba ebyaddala ebitali bya ddakiika 2 ddakiika 3 noddemu neegaziwa kati kanyeebwa kajjampuni oyo afaananamu kanyeebwa waffe kati kanyeebwa ono engeri endala gy'osobola omukozesa okakwata bulungi nnyo n'okapulutinga kooze bw'omala okooza njagala okakoonekuune oba sijja okakwata okaanike kakale bwe kakala okakolemu ensaano ng'eri very 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 smooth like ensaano nga bwemumanyi bw'ebeera bw'omala ate ko kangu okolamu ensaano kubanga sigamba nti kali complicated bw'omala okukola ensaano ogikwate ogiteeke mu mubisi gw'enjuki otabikamu kati era okola ekintu kyekimu omwami waffe ng'anaatera okujja ddakiika nga 2 before ng'osiigayo wansi okwata onyekamu mu lugalo n'oteekamu bino byebabawa ne babagamba mulimu ebbeere lyagoonya mulimu ki teri kirimu nze mbabuulira it is just that kantu katini nnyo ate bw'ogattako obukodyo omusajja oba omuyina mu 5 bino bano basaidi kiiki bamalaaya n'osanga malaaya nga ye amala kuggwa esaawo si lwakuba nti mulungi nnyo ti she's exceptionally beautiful nedda it is just because amanyi engeri y'okukozesaamu ebintu bino omusajja yenna amwebakako ayagala akomewo n'enkyamugule ne luli amugule kati emmana yaffe bw'ogigattako okuba nti otadde kamuwumya ate n'ogattako nti already enfunda oba wagifunza naye ng'ate si nfunda nnyo kubanga ate nemmana enfunda ennyo tenyuma kuzina mbabuulira emenya etama abasajja tebajagala kati twetaaga nnyo nfunda twetaaga nga at least egiragiramuko musajja tabeera wate kufigitinga oli muntu mukulu naye nga figitinga nawe ng'ogamba agenda kujjako mbuzi tekyetaagisa okitegera so agenda kuba akubuumirwa omusajja muteereyo kati ogatteko obukodyo ogatteko okuba nti emmana nfunda olabe bw'ataasikine ajja kusimba omukira nga bw'asiiyiriza ng'omusota ng'awulira afa akuzine anti amala okuzina n'akuddamu nga olwaki tootuuke ku ntikko byebyo byange nsigadde nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga nsaba Allah abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo bantu bange abalungi bannange nina account endala eyitibwa Story Hub Luganda osobola ogenda n'osubscribinga n'obeera ng'ogyegattako oyo okukubeerako mboozi 18 kudda waggulu 18 kudda waggulu asuuka mu egyo emyaka ataweza myaka egyo togendayo mboozi za kikulu zokka then egundi yaffe endala nina Facebook page eri Manyaga Senga Faith 256 osobola ogenda nayo n'ogirayikinga nina TikTok account eri Manyaga Senga Faith 256 osobola nayo okugiwa follow mubeere bulungi temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange abalungi